It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. King Saha, eranga Bebe Cool. Simanyi Bebe Cool King Saha kye yakukola. Buli lwakola listi luli wagamba akozesa ebiragalagala agenda kuvaako. Kati ate wagambye King Saha we yadde no ku People Power era okuyimba kwali ku warning bidyawo tebibuzaabuza mbwera ye omwana oyo ayinza kuba wakawoshi. Watave ku biragalagala na chi na kwekolera bana Bebe Cool. King Saha avudeyo n'agamba Bebe Cool talina bukusalwana lumuwa buyinza kukola ratings z'abayimbi kuba tawangulangayo wadde ka international award n'akamu takalootangako wadde okafuna yoyo King Saha n'agamba omukulu ono waba agambye mbu ye King Saha embeera ng'emukyukiridde abawakawoshi era mbu ye tajja kubaawo kiri okke gwe gende wa president bakuwe gwe embeera weekubigira president wajja ye alinawo Bobi Wine we ne Chameleone we banaamukolera kawoshi n'aba bulungi ate alina buzibu azimba amaka ge ku ntuuyo ze sintino bamuwadde akoze kwegamba ye King Saha agamba ebintu bino ebya Bebe Cool list temuli nnyo makulu tuyimbe buyimbi muziki abayimbi muyimbe muziki gwammwe temufa ku Bebe Cool list kubeera talina kijirako Bebe Cool yali agambye awo ajja kugiyimusa abenga agabirako obako akasente oba n'ennyumba naye era asigadde nga list ekyali y'amalusu kati terina nnyo makulu King Saha wagamba yabiwandiise ku Facebook ye nze mbikuwadde oba wakanamu ng'ogenda ku Facebook ng'onoonyereza ndowooza byavudde mu byabufuzi because omwaka guno King Saha yes sijja gamba nti afunye nnyo zi hit naye King Saha siye muntu gw'okyasaba hit. King Saha alina hits okitegeera hit zonna azirina. King Saha just yeetaaga kuba mulamu ng'erinnya lye King Saha weeriri obeera ku shiwaddiru nti womuyita ku stage omuziki agukubirawo ne watandikira eri ku sigino ayinza okutuuka leero ku halo nga mu butuufu omusajja teetaaga nnyo byakumureetinga naye nerijali omusajja omusirise tayogera nnyo. Tujja kufunayo ko interview ne King Saha atubuulire lwaki amanyirwa nnyo ndowooza bagamba omusajja engeri gy'atayogera buli omu ajja yigira ku ye okwogera. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We out.